tukoze concert baye njagala okwebaza Paasita Bugingo. Okay. Ensonga lwaki Uganda ina makanisa mangi sirwa kuba nti bonna Katonda yabayita. Ne lwakuba nti agamba nti Katonda yamuyita era naye alya yekka. Kakatolina agamba naye Katonda atabadde tannampita kanneeyite ngende neeyiye. Kyovola osanga ekkanisa wano n'ogisanga wali nga zikola idinga buli omu akuba ki music. Lwansonga nti omusumba agagawala yekka ba assistant abawaako. Era kye kyajja ne mu problem bayimbi ba gospel. Nga bayimbi ba gospel mu bayimbisiza bwereere. Bwe bajja mu bakola bya mukama bo baberewo bati muba wabuswazi kyokate muleta abayimbi b'ensiro kwa yimba yakayimba kamu n'omwa omudidi gw'ensimbi abaana abo kyovola bati n'abayimbi batandika okufuuka abasumba nga tebalinabeera ready oba kitegera kyokanga assignment yaabwe oba obuweereza bwe bwali mu kuyimba oba kitegera kajali ekino olakijala okubaza Paasita Bugingo nti bambi abeereddewo Levixone naayita abantu because you have the numbers abantu bagambe bane tugende tubagere Levixone waffe ku bantu omutwalo ogumu gwone bwafunako 13,000 kitegeeza oba ozizza sente muki mu nsawo ye then n'abasumba abanenyira njala kwogera ku Paasita Bugingo lwansonga nti ye muwewuliriddeko ye muwuliddeko ng'ayita abantu lwakwandoza bana wafanero yabaddeyo neyo ndoza ne Apostle Grace ndoza bana yakikola naye Paasita Bugingo namuwuliranga like kirina ku program ye so njagala kumwebaza n'abasumba mwenna tukole ekintu ekyo buli omu gwosobola okusupportinga kigenda kukendeeza obuyaye wadde sente muzaagala ne saagala mwerabe Katonda abasitudde so kati singa mukola ebintu ebifanaganako bwe biti no supporting omwana omuyimbi nakola ekivvulu nafunayo obukadde 5 kijja mukalubiriza nnyo okwagala nayo okukola ekkanisa naye atandika okufuuka omusumba. Bayimba gospel music tumanyi tumwetaaga ali very inspirational ate we bagenda eri aba producers ba Padman tagenda mugamba munnange bateekamu kyekimu yes bateekamu kyekimu nga Kenzo waateekamu bakaanira empewo yeemu n'abayimbi ba secular kiteze balina okukola videos zifaanagana nga bayimbi ba secular zibateekamu n'ebiki so mwebale nnyo mwebale ddala abasumba ababeereddewo Levixone that's good n'abalala balina tubakola eki tubasupporting kubanga industry gye balimu saa zino erwanagana n'abasecular bafola ki abafuna sente so mwebaza so Sokompe we yamuyitidde awo mu moment ng'ali ne Paasita Bugingo. Muzikirize nebaze muzei muzei ambereddewo nnyo amina ambereddewo kuba twava Lugogo nenebaza Katonda nti tatulekeredde tayambye nze nzekka naye atubeereddewo na pushinga misiku waffe n'atusupportinga ne mu covid yatusupportinga nawe abayimbi embere Mukama Katonda omulungi aba omutima gwe kyeguyalira muzeeyi abasabira nnyo naye batanda bakwogera njagala mugolola emikono kyamulungi ti mwenna njagala osaba ebintu 6 sorry ebintu 7 sorry 16 no ebintu 7 haleluya byowulira byewandiyagadde okulaba mu bulamu bano abambadde amasuuti be bamufudde okubeera shabbi bano kale yeyo no Levixone si ku mukolo ogwo yayita woman of God so Gombe woman of God tujja nazo kuno n'abalokole balinga tebalimba ayita woman of God najja ku kituuti munnange woman of God nakuzindi Katonda ng'ayina mungi